Biological. Kusengarina sembo kujawanda. Same sokula. Yes, Nali na wichoko party yeah. Wamsa. Yamsa. Oli oti. Selebo binyo. Oli ku treatment. Yes, sir. Abantu babadde bakusondera sente. Bambezeza okuba. Simanyi nandi baddewo. What happened? What happened? I went to Turkey with my son. This is your son? Yes. Come here, the son. This is your biological son. Oh. So when we reached Turkey, they reject. They said my life could not. I couldn't be operated. My life is very little. Told me, you go back and stay on dialysis. So that's what I'm living on. This is where I wash the kidneys from. Yeah, and we thank God. That's why Nenyumba yakuto. Yawede wano. Atugamba tusabire buli mukyayagala. Nali natunda enyumba in the process y'okwejjanjaba ne motoka. Naye abantu nga bwe bavaayo banzimbidde enyumba ewedde. Naye era nekugamba kibadde kigenda okujja ku kyaki mbeera wala ate sirina ntambula naye kati genda kujjanga. Mukama wano waliwo amaanyi go kubanga nnyumba yo weebale nti wadde mu mbeera mwali akyali mulamu tukusaba mwongere obulamu. Zabbuli 9 lunabala 10 nti olifiira mu myaka 8. Sabye omukisa gwa Katonda era n'abayimiridde naawe bongere okulaba omukisa kubanga bayimiridde naawe. Tusabye Katonda akuwonyeze ddala amaanyi ge gakuwonyeze ddala. Lumu tuli kulaba wano ne twebaza Katonda mu linnya lya Yesu Kristo, amen. Kama mulungi. God is good. Never nange ensi yandibadde tesinga Katonda teyaliwo. Just imagine a world without. Ndoza tusooke tumukubireko mu ngalo. Ati musabireko kubanga mbadde nyumiza dokita oyo. For me because I was telling doctor. Twagendeyo mu ekereziya omuntu omu yali afudde erubaga. The Catholic Church in Lubaga, somebody had died. Naye saasaba. But I did pray. Nga sikikiriza nti ntudde mu kifo kyekimu ne Chameleone gwe nawuliranga e Masaka. I couldn't believe I was sitting in the same place with Dr. Jose Chameleone I always heard about. Munenze Katonda mwewonya abantu bonna be nalabanga ku TV nina essimu zaabwe. All the people I used to just watch on TV, I now have them in my phone. N'abebweru abamu be twalabanga n'ogamba oyo nga w'amaanyi. The people we just saw at the distance. Sebo nnyumya nabo abamu. These days I have contact of some of them. Kama yeebazibwa ate Katonda mugezi tazikuwanga enjala nnyingi kuba bw'ojja ziggala. Ojja kukubira Chameleone mumpe ku ssente biki bakukyawe azikuwa omaze nga tokyalina maalo. Zonna enzigi zoyagala oyingiramu Katonda agenda zikuwa mu linnya lya Yesu. Atokyazonoona. Kyola leero lanchi yo Chameleone erikunze, lanchi yo EVLYN erikunze, nzajja okula lanchi gye munaaleyo. Big eye, weegulire lanchi oli waawe. Big eye, you're not counted. Melody neeye erikunze tufa. Nina Rose gw'olina okuwa bali oli waawe. Katika nsooka enjogere n'abantu ab'omwoyo ennyo that are very spiritual. Nga wetwogerera ogakyo baleese bakamiri bali bali bayimba mu kyaki ya Mukama anti ya Mukama waabwe nabo. Katonda taliiko kigambo limited. God is not limited. His name is not limited. Olwo abalina akajanja akangi Bayibuli egamba nti tobanga wa mwoyo nnyo ojja ttama abantu. Kanisa eno Mukama tuyambe ggwe ekirango kino. Kambabuuza ekibuuzo. I want to ask you a question. Ku lyato lya Nuuwa kintu ki ekyasikako obukulu? What was the most important thing in Noah's Ark?
Oleza Nenyumba olaba tayogera mbuzi okoma mu ppingi. Olyato lya Noah kiriwo kisikako. What was the most important part of Noah's Ark? Raymond jakulisa ku bifaananyi. The most important thing on Noah's Ark Ekitundu ekyali kisinga obukulu ku lyato lya Noah is the door. lwali luggi. Because it is the door that lets you in. Kubanga oluggi mw'oyita okuyingira. Tosobola kuzimba lyato ate n'ogamba gwe toyingira nawe toyingira. And Jesus Christ is the second Noah's Ark. Yesu Kristo ly'eryato lya Noah eryokubiri. And he leaves the door open Era oluggi lwe ye taluggala. to all his children. Buli agala okuyingira nga mwana we amukkiriza. Someday it will close. Lujja kukya luggalwe. But for now, Naye we twogerera it is still lukyali luggule. Buli ayagala ayingira. Just nasanga Mama Fina. Of recent I met Mama Fina. Nemuganga tocha ngoludde okusabako. I asked her, it's been long since you attended church. Kati mukwano wena kati oyita musamize mu kyalo. And my friend wondered why I was inviting a witch in church. That door Oluggi is still lukyali open to which doctor? luggule n'eri abasamize. When you come to Jesus, Ojja mu Yesu. mwenna abajjamu embuto, mwenna abalimba, mwenna abayaaye, mwenna abatemu, mwenna abatagala Katonda, mwenna oluggi lukyali luggule. One day it will close, but for now it is still open. Come and enter. Oluggi lukyali luggule terunaggalwa osobola okuyingira. And doctor, that is your seat. Dokita kakatebe olowooza tokewangulidde. Kati nga weze ne tusaba ng'abiri mu bw'ova Australia odde weebaze. So after your Australia trip, come and say thanks. Komyewo era tuyimbemu ennyimba bbiri twebaze. We come back to church, we praise the Lord and give thanks. Okay, kati kanjogere ebintu kimu. Noono muteekeko omukono gyange. Dokita Kambi. Mama ne bano dokita mwetu ne bano mbasabire ko bonna golola emikono. Gambe nabo abene emyaka egisinga ku gyo. Mwena mbasajja mwena emyaka egisinga ku egyange. Amen. Mwena mwena emyaka egisinga ku. Wano waliwo omuntu